nga bwe gubeera mu biseera by'ennaku enkulu abakinjaagi mu lufula ez'enjawulo babeera mu keetalo okulaba nga bafunira abantu naddala mu bibuga ennyama enaabamala okuyita mu nnaku. Kyokka ku mulundi guno abakinjaagi beeraliikirivu olw'omuwendo gw'ebisolo okusalika olw'ensonga ezitali zimu ng'amyuka omuwandiisi wa lufula y'oku Old Port Bell Road Kiseka Uthman bw'alambulula nti wabaddewo omusana emabegako era abasuubuzi abalunzi b'ente tebatunze ente zimala olw'ensonga nti ente zibadde nkovvu nga tebasuubira zifunamu ssente. Kiseka agamba nti pasika ezizze ziyita babadde basala ensolo ezisoba mu 8 kyokka ku mulundi guno basaze ensolo 205 zokka nga bwe tutuuseeko gye bazisalira nga ddala ntono. Ennyama bagisuubuliza wakati wa nusu kasanvu n'omutwalo. Bano beekookodde ebyafulumira mu mawulire nti ennyama gye batunda bagissaamu eddagala ly'emirambo kye bagamba nti kikosezza nnyo emirimu gyabwe era balowooza y'ensonga lwaki abaguzi batono nnyo ku mulundi guno. Ebyayogerwa ku nnyama mbu ennyama eteekebwamu Fomalin byali bikyamu ebyo tubivumirira naye byatuleetera okudda emabega nti ennyama abantu baali tebagirya ng'ate olwedde tumaze ogiteekamu ssente nnyingi era sizoni eyo yonna twafuna loosi njereere. Ku bbuki ez'enjawulo mu Kampala abakinjaagi bagamba nti bakasitoma tebannabalabako yadde bakyalina essuubi nti enkya bunaakeerera bayinza okuba nga beeyongedde nga ssentebe w'abakinjaagi mu Kampala Haji Musa Sennabulya w'alambulula. Era ntusaba abakinjaagi obutaseera nnyo bali bannyama kubanga bakasoma baffe tubaagala n'enkya tetubeetaaga. Agamba nti ennyama erinnyeemu ku bbeeyi okuva ku mutwalo buli kiro nga kati egula omutwalo gumu 2,000 era asabye abakinjaagi obutapaaluusa bisale. Agamba nti ekibiina ekibagatta ekya Kaputa kikoze butaweera okulongoosa omulimu guno ogujjamu abatunda ebisolo ebibbe n'abatunda ebipimo ebitawera. Ekyo nga kiyambye nnyo okulaba nti omulimu gw'ennyama gulongooka omuli obuyonjo okubeera nga bweyongedde, obubbi bw'ebisolo okubeera nga bukendedde, obubbi bw'ebipimo bukendedde nnyo. N'okuvaako embalala abakinjaagi bali mu kutya olw'ebisolo bye basaze ku pasika okubeera ebitono bw'ogeraageranya ne bibasala bulijjo. Kino bakitadde ku kalantiini eyasibwa ku disitulikiti y'Ekiruhura n'Isingiro olw'ekirwadde ky'akalusu ekyazinda ekitundu kino. Naye nga n'abantu nabo abasibya nabo situbalabawo n'olwekyo kati tuli mu dayirema eyo gamba nti kumanya ente teziriiwo n'abagirya tebaliiwo zetufunye ziri mu bbeeyi ebintu awo bisiiza amaanyi. Newankubadde ntono kyokka tebongeza bbeeyi nga batya nti abantu bayinza okulemererwa okugula nga ssentebe waabwe Stephen Bangande w'alambulula. Ennyama yaguma shilingi 9 niho yaguma twagyongeza. Nze Ismail Nsubuga ne ali Wasswa ku Bukedde TV agafuna.